So when I want you, boy, if you're ready, omukwano tugusasanye. If you're ready, girl, you know I'm ready. You're ready, know me ready when you're ready. Omukwano tugusasanye. If you're ready, girl, you know I'm ready. I'm ready, Wendy, if you're ready. If you're ready, so now I'm ready. Yo, you're ready, know me ready when you're ready. Jagala nkutwale kumukwana kedidi. Ate naba kubanga otuuka goliko kizibu oba kitegeera twasuze wano tukeesereza wano kirina okugwesa olunaku olwaleero naye nga bwolaba emabega wange bonna bafaana ba Spicy Diana mbakulisa nnyo mu kayimba ako era akakomeza akaseera ke ka Spicy Diana Big for Maker ate awamu ne omwana ow'olunaku ow'erinnya nana ebyabalungi binyuma ayite munyiiga essaawa eno wendi ndi ne muganda wange the one and only Divorce Matovu jangu wano abaana bano baana babuwala njagala mbakwaseemu ruutu okitegeera gwabalimu mbalina mu ttaano kayimba kyaka Spicy gwe kosinga okwagala waliwo akaredi akakavaako ku mpewo akaredi ne Big for Maker kati ne siri regula ennaku zino kati otuukewako omukyala ga siri regula ani atali regula mu bulamu bwo Dana tutandikira bakulaba nedda Divorce si kivaako ekyo kitundu ekiddako awo nga tuvudde mu bulango obuddako tujja kuba tubategeeza ani atali regular kale butere fine yaffe wasuziyotya consultant gwe muganda wange olunaku lwakudigidde ennaku z'omwezi 13 twagamba Spicy Diana cricket oval erugogo tugenda kikuba olunaku olwaleero wenjogerera emiryango egiviira ddala wano ku lugogo bypass connectinga waggulu wali ku bitaala gate zaguddwawo dda jangu muganda wange gwakyali ewaka sambyako wano wendi alina ne beautiful batubuulire lwaki beesunga Spicy Diana owaaye how are you? I'm very fine. Oli bulungi? Nnyo. Nga weesunze nnyo Spicy Diana. Kuba mwagala nnyo. N'aka video sibanga ka Spicy. Ekitegeera. Era bakikosinga okwagala ka Spicy. Siri regular. Lwaki mwagadde nnyo siri regular? Biki ebiri mu siri regular? Just kanyuma, you get it? Kayimba kanyuma kongako. Wazze ssaawa meka wano? Ssaawa 3. Ssaawa 3 nga wakedde wano? Ekitegeera. Ng'oze kulinda kayimba ka siri regular. Baby aliwa? Sirina baby. Ye abwera otya ng'osoli regular? Anti siri wa bulijjo. Wangi? Era ne baby simu. Siri wa bulijjo, siri regular. Kiregeeza ki ekyo? Siri regular. Kayimba kyakala kosinga okwagala? Baby jangu ondabe. Baby kagenda katya? Baby jangu ondabe. Baby jangu ondabe. Mukwano jangu ondabe. Ebigambo ng'obirya buli wano wendi mwenga mutudde ate waagwa Shalom Spice Gadgets. Mwaze essaawa mekamu? Saawa eja. Saawa meka? Saawa emu bbiri kusatu. Lwaki wakedde wano? Because I have the heart for spicy. I love Spicy spicy. Yo! Bakikosinga okwalaka Spicy Diana? Silly regular. Si regular namwe yakajja nakayimba agenda katya? Baby boy osanula, rekula bakama soni dozolela. Baby boy osanula, rekula bakama. Oyinayo ku baby boy akusaanula oba? Esawa yonna jja. Wamwinayo baby boy akusaanula? Muyimbiremukko. Baby wange. Beera romantic, beera muko ku romantic. Muyimbire siri regular. Yadoli n'abakuranire yo siri regular. Yadoli n'abakuranire. Sooka oluwanewanemu olulenzi olugambe lujje nga toze nalwo. Baby ali ku mulimu omukyala tasobola kyakala ne baby n'akyakala walina oba wakola ssente. Owaaye ng'olunaku olwesunze ennyo waagwa. nsanyuse nnyo Osanyuse bakuyisanga. Avio Spice Gadget Ani? Avio Spice Gadget Bw'okooko ne waka jjajja n'omugamba nti ono Avio agulawo. jjajja beera mukyala ate mba mbeera ne lwaki Luyimba ki osinga okwagalwa Spice Diana? bane nyingi Luliwa? nyingi birungo ndimu ebirungo lungo bw'osikisa Spice owomesenva Agambye ati. Wama kituufu? Ekirwa. Bw'asikisa Spice awomesenva. Si ekyo naye kya bulijjo kyonna abadde tokimanyi. Muli mweka wano temuze n'abantu bamwe. Sibaleseye waka. Twabaleseye waka.
waliwo ekyenjawulo onywa amazzi ga yaketi nga kuliko spice ofumbisa ekiyungo nga kiriko spice kale twaliwo ekyenjawulo omwana tali regular Telefoni yaffe tukyagenda maaso naku lwaleero 13 January twakutegeeza nti ye show eguddewo omwaka stage twagibalaze ku makyawo embeera nga bweri mundaawo enteekateeka security ebyokwerinda weebiri omukulu ogamba otya bitambudde bitya leero alhamdulillah si bibi ng'okedde ndesa abaana bange badde baperforming onywanyo spice dana nnyo kayimba ki bode agenda katya tonyimbira ngamu kayimba kange ebigambo ebiddako tonyimbira ngamu kayimba kange kenakugamba lulike wayimba n'olutiko ne lumera tobuzinangako buno budansi bwange